Mbalamusizzaako abaganda mwenna, yenze Mulongo Mwagalumiza n'Akabaka. Nsabye okwogera ebigambo 2-3 ku nsonga y'abajjajja abataka abakulu b'obusolya bwa Buganda, abakulu b'ebika, ekyokgenda ewa Mwami Museveni okusabayo ettaka era n'okusaba okubazimbira offices okulinaana olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka olw'Emmengo. Batugamba nti bino byatandikibwa omutaka w'ekika ky'Effumbe nti era yakifuga ng'ali ne banne 4 bwe baakitandika. Oluvannyuma baafuna abalala 15 ne babeegattako, naye kigambibwa nti waliwo ekiwandiiko ekyawandiikibwa n'abalala abamu mu buwaze ne bagambibwa okubeera nga beegatta ku mugendo guno. Abamu bagamba nti ababadde mu kutema evvuunike kwa jjo, kubanga waabaddewo omukolo gw'okutema evvuunike ku kizimbe kino eky'offices kye bagamba nti kizimbibwa, nti abaaliyo baali 4 abaatandika, ate abalala nga bagamba nti baali 15, ate abalala nti 25 be baabaddeyo, n'abandi nti 52 be baabaddeyo ku 54 nti abataabaddeyo 2 be baabadde balwadde. Kati wano njagadde mbuuze ne kino ekibuuzo. Omanyi tukyalimu Abaganda abatatya kugamba nti ekyo sikimanyi era n'okubuuza twongere okuggumiza okumanya kwaffe. Kati omutaka bw'akola ekintu omuzzukulu n'abeera ng'akirinako okwemulugunya oba okwekengera okw'amaanyi, agenda wa? Obuganda bukirambika butya nti ani gw'oyogera naye? Kubanga osanga engeri y'okugamba nti nno ogende mu lwatu oyogere omutaka ono oba kiki, nti ate engeri okiraba si y'embeera yandibadde entuufu, kubanga Obuganda butubuulira nti abakulembeze baffe tulina okuba nga tubawa ebitiibwa byabwe, kuga nti buli nsonga ate ng'erina enkola yaayo. Eyo gye mbuuza, kubanga waliwo munnange omu aŋŋambye wano nti mu mbeera eyo ffe abazzukulu tutuukirira b'amasiga, kubanga era omukulu w'ekika abeera omu, ab'amasiga bayinza okubeera 3-4, abo ate nga be batutuuseewo abakulu b'obusolya. Kati awo bwe kibeera nga kikola bwe kityo, buli muzzukulu abeere ng'amanyi kiki ekikolebwa, oba abasobola balala bangole okwebuuza batuwe kiki kye baba bavumbudde, naye nga buli omu agende ew'oyo akulira essiga lye, babeere nga nabo babeere nga beetegese okutulungamya ku nsonga zino ez'abataka abakulu b'obusolya. Abo be tulaba abatali mu kintu kino, bannange musonyiwe okubeera nga nkyogerako, naye ebiseera bwe bibeera ebizibu tewali kyonna kintu ky'oyinza kulinda nti kijja kubeera kyangu, kubanga abataka bano engeri gye tulabamu embeera zaabwe, tulaba ng'obuwangwa n'ennono ababivuddeko nga batambulira ku magezi gaabwe bo ku bwabwe, n'okusalawo kwabwe tetumanyi nakwani omulala. Nze nalina omukisa nti gye nakulira ng'abataka bajjangayo okukyala, abataka abakulu b'ebika, abasajja kwegamba, kankozese ekigambo kino nti ennume ng'Omuganda bw'agamba, abaggumivu abanywevu, nga abakulembeze abaali ku mutindo gw'ensi yonna, si nnyo ndowooza oba engeri y'okulondamu abakulembeze naddala be tusinga okulaba n'abasinga okwogera ku mireereetu nga omutindo gwakkakkana, naye bali abantu nga bw'omulaba tebasekaaseka, ate nga ne bwe basekamu kali ako okubeera nti nno bali sirias, tebazanyirwako, ate nga nako kasigalawo. Omuntu gw'olaba oba muwanvu oba mumpi oba ayambadde ki, naye nga okubeerawo kwe kukulagira okumuwa ekitiibwa, nga commanding respect ng'omufuuti bw'agamba, nga bamanyi bulungi kiki ekitegeeza omuntu okubeera n'ensi ye,
era nga n'okubeera n'obuvunaanyizibwa obw'obukulembeze bw'eggwanga obw'obutonde nga nabwo obuva ew'omutonzi nga nabwo balaba nti nno bakitwala nga kintu ekitali kya kubeerawo nti oba nga bakitwala nga kintu kikulu ekitali kya kuzannyisa kwegamba. Kati naye Obuganda buli mu kulwana kuva mu nnyanga abakoloni mwe baatusindika, naye ate wakati mu kwerwanako ne tuwulira ne tulaba abataka abakulu b'obusolya nga bagenze wa Mwami Museveni okusaba ettaka. Kati ng'olwo bafuddemu nga Mwami Museveni ye mukulembeze waabwe ye Ssaabataka ate oba yabalabirira yabawa bye beetaaga. Ne bakola naye entegeeragana ezitabakkirizibwa kukola mu buwangwa ne munono yaffe ya Uganda. Kubanga okusooka byonna ebyo ebintu babikola nga tebategeeraganye na Ssaabataka, nga tebatuuzizza nkiiko, kwega abantu baasituka bwesusi ne bagamba nti baagala kukola ebyo baagala okukola. Naye ng'abataka abaasooka bano be tulina be baddira mu bigere nabo baayita mu mbeera enzibu, naye bo bagamba nti bw'obeera okyalwana obeera tonnawangulwa. Era lumu abantu b'omu diaspora eyo abaganda b'oku mawanga mu Amerika eyo babawa n'ekikopo okuva mu bazzukulu baabwe, bonna beegatta ne babawa ekikopo. Lumu waliwo omukolo ogwali eyo mu Amerika nga babeebaza olw'okufuba okulwana ku lw'abajjajja, kwegamba nga beebaza abataka abaaliko, kubanga abamu ndowooza mu kiseera ekyo baali si be baakutte n'ebifundikwa nga be baddira mu bigere be baliwo, naye baabeebaza olw'abataka olw'obukulembeze bwabwe n'okukuuma Obuganda mu biseera ebizibu ennyo ebyaliwo, kubanga ennyimba ezaayabibwanga, emikolo gyonna gyakolebwanga era baabangayo, ate nga kw'otadde n'okuteeseza eggwanga mu mpolampola. Naye omutaka bw'agenda ew'omukulu akulira ekipoli kya Colonial State ya Uganda okumusaba ettaka, kubeera kulangirira nti eby'Abangereza bye baayagala okuva edda, bye baayagaliza embazzi kibuyaga asudde. Kati eri abo abasoma ebyafaayo bajja kulaba nga ebiseera okuva ku beerwa abakoloni lwe bajja okwaffe, bassekabaka baffe baayita mu bizibu bingi okutuuka omulabe bwe yabajja ne mu bulamu bw'ensi eno. Baabasibako bakatikkira abagwira, ate abalina emisayo emizigi emisango, abasajja abaddugavu abaali tebategeera kwegamba nako ddala lutalo lwa muddugavu olw'okwetaasa mu buddu, nga nabangi era bwe tulina kati wano mu kipoli kya Uganda. Abantu abasinga tebategeera kiki akaziringitana kano konna bye kaliko. Banoonya kaadi za kulonda mbu bafune emmere bagirye, gyoberedde banaaba nayo n'olwenkya tebamanyi nti tebatunula kulaba nti bali abalala baali babirwanidde mu biseera byabo bo tebyabamiini bo baluwa bakyabirina, olyoke olabe nti ojja kufiirayo okuba enkokolo okola otya, kwegamba byonna bye bakola tebamanyi olutalo luno kye bayita ekifaananyi ekinene, big picture bwefaanana. So bw'oyingira mu kintu abamu bagamba nti kubanga Ssaabasajja Kabaka yatugamba nti tuyingire mu byobufuzi, naye oli bwagamba nti yingira ennyanja tagamba nti gendamu wadde tomanyi kuwuga. Awo omugambira nti wange nja kumala kukola gundi kuyiga kuwuga naye simanyi, kati kwegamba sooka ofune okumanya olyoke oyingire mu kintu nga by'oyingiramu obimanyi, ate manyi ekintu kyonna kiki kitegeeza. Kwegamba bwe batyo Ssekabaka baffe babateekera n'abaami mu bifo, abaami bano abaweereza mu nkola y'emirimu babateekeramu abaami, era nga bwe batyo kwegamba mu kutegeera. Naye nze kubanga kaka tugambe nti nno mu biseera bya Ssekabaka Daudi Chwa nti abaami baatuuka nga Kabaka waabayita oluusi nga tebagenda. Naye nze kyesuuliranga okuva mu Ssaabasajja Kabaka ebyo tubiwulira kati ku mulembe Omutebi.
naye kye nali suuliranga be bataka okugira nankani okubeera nga bava mu kabaka waabwe mu Ssaabataka. Ate era n'okutuuka ku Ssekabaka Muteesa II baalina waakiri olubiri lwalina waakiri amagye agalukuuma. Kati nze bwe ntunula kyenva ndaba nti okusinziira ku bintu nga bwe mbigoberedde nti Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi ate ye obuzibu bw'alaba ne bw'alabye busufu. Ate nabali abaatusooka bannaffe baali banywevu mu Bwakabaka bwabwe, ate buli bantu baali mu kifo kyabwe, n'olwekyo nga bangu baakumanya kubanga abantu abali mu Kyaddondo ky'amazima be bamanyi ebyabeera mu Kyaddondo kubanga baabigabana bajjajja ku bajjajja, era n'ab'omu bitundu nga Masaka be bamanyi ebitundu ebiri omwo kubanga bazzenga babiwulira, bakuze bawulira ye wa gundi yakola kino, gundi yabeera bw'ati. Kati oluusi omuntu bw'ova eri bw'okyogera abantu bayinza okulowooza nti obagambye bubi, naye ekisinza okubeera nga kyonoona entambuza y'ebintu kubanga bitambulira no mu Kyaddondo, abantu bajja ne babigwamu bugwi nga tebabimanya, ate tebawuliriza, tebaagala kubabuulira kintu kyonna, balowooza nti bw'otuuka ku lububi oba omazeeyo amata. Kati awo ne kibeera nti nno kituleetedde obuzibu kwegamba n'okulaba n'okulaba kwegamba bino byonna bitutuuseemu nga buli kimu kigenda kireeta kinnaakyo. Kati ng'ensonga gye tuliko ey'abataka bano weetuuse n'ebintu byonna ebigyetoolodde engeri gye birimu. Naye nga n'emirembe gya Ssekabaka Muteesa waaliwo abataka abamu abaali beesisigiriza okutambula ne bannaabwe mu by'obwekalakaasa obwo obwaliwo balyoke baleeta ebyobwetwaze. Be nawulira nti baabatemera ensuku zaabwe ne babasuulira n'amayumba gaabwe. Bano abataka abalala nga bali wamu n'abazzukulu. Mpozi waliwo n'oyo gwe baayita Kamulegeyo ow'Enkima eyagamba mbu Ssaabasajja bwe baamuwaŋŋangusa nti yali waakufirayo teyali waakudda, oyo ne bamugja ku bw'okubeera omutaka. Newankubadde nga waliwo abantu abamu era abaakikayanirako obutamanya bwaffe bannange. Omutaka ayinza otya okwogera ebigambo ebifaanana bwe bityo? Ate yakulembera, ate yagira nankani, yamalamu ekintu amaanyi. Ye yandibadde atuula naawe abantu amaanyi n'agaa nedda tubeere oba tukole bwe kubanga abantu baali bakola kyonna kye basobola, naye ng'omutaka atudde wali ye amaze okweragula ebintu bye yeeragudde. N'okumujja obujja ku butaka baamukolera kisa. Naye omusajja oyo yaliko ebigambo bingiko bye baamwogerako. Waliwo n'abagamba nti yali Muganda mutuufu nga ne Ssemakula Ndugo Olugave, oyo naye gwe twawulira nga bamugamba ate mu butuufu bwakyo kyekyo kubanga oyo gwe bagamba nno mu Tanzania, oyo ye yakola obwambega ku Ssekabaka Muteesa II ng'era abaaliwo babyogera olunaku lwe baalumba Mmengo mu 66 ye yafulumayo n'abagamba nti gyali bulungi nnyo, n'alyoka agira ki, n'alyoka abulira bano abaali balinda. Era olwagira olwafuluma bw'ati bali ne bayingira ne batandika okukuba olubiri okukuba amasasi. Naye ng'oluvannyuma baatutegeeza nti yali Tanzania nga bamuwadde omulimu ate ogwa waggulu. Naye kino kye tuliko kakati kisusse ku ky'omulamuzi. Abataka bano baatandika na kugamba mbu Kabaka tabasisinkana, kyokka nga buli muntu akimanyi nti Kabaka baamusibako olugo. Ate si gwe mulundi ogusoose nti oba basoose kikola ku Ssaabasajja Kabaka waffe ono okuviira ddala ku Ssekabaka Daudi II. Baasooka ne bagaana abantu abali mu bwekalakaasa okumulaba, nga baagala ng'oli bw'aba ayagala okumulaba alina kumala kufuna lukusa okuva ewa gavana, nga kati bwe bayita mu Mayiga nti bw'okumulaba baga nti sooka osabe Mayiga. Kati Mayiga ye yafuuka gavana, ye muzungu aliwo, muzungu muddugavu. Omutaka bw'abeera ng'ebyo ebyafaayo tabimanyi, oyo simanyi kye nnyinza kukyogerako kubanga ezo emboozi zibadde zoogerebwa nnyo mu bantu abali mu bintu by'Obwakabaka ababibaddemu mu myaka gy'ekinaana, nga byogerebwa nnyo ebyo ebyali engeri gye kubanga baali bagezaako okujjukira biki ebyaliwo emabega eyo era ne ku Ssekabaka Muteesa. Naye ate ye tekyali kingi nnyo nga bwe kyali ku Ssekabaka
Chwattu kubanga ye yagenda okukula nga bano bamala dda okukola olugo olwo kale nga talina kyayinza ddukolako kati kubanga mu Kabaka obutamulaba abataka nga bwe bagamba abali mu kikoosi ekyo ekikola ebyo nti bwe baba batwala ewa mukulu Museveni okusaba ssente n'ettaka waliwo abayogera n'obulimba mu Kabaka yali amaze emyaka 10 nga tebamusisinkana ate nga vidiyo weeziri nga bamusisinkana mu 2018 kati enkiiko za Buganda ezisinga obungi Mayiga eziyimiriza nga bayimiriza ebibiina by'abavubuka ebisinga obungi tebikyatuula mu nkiiko ebimu tebikyalinawo beesanga bwesanze mu makubo ne beebuuzaako kati n'agenda ne mu birala mugundi mu nkiiko ez'abakulu n'akyusakyusa abazibaamu n'abakyankalanya n'abeewerera olw'abalangira n'olw'abannaalinya olw'abataka lwennyini zonna enkiiko nga tezikyatuula ate oba n'olukiiko lwa Buganda kati lwafuuka nga mwoleso gwa Katemba wa Mayiga mwagenda n'ayogerera by'ayagala nga bale bamukubira engalo ate bwe bamala ne bagira ki ne baakogandi ng'ayogera byonna by'ayagala bw'amalayo okwogera by'ayagala ng'akola ki ng'atambula ng'agenda teri kubyogerako teri kugira nankani okujjako lw'ataddewo kamera ate ndowooza baba n'abuuza ebibuuzo baba bazze babitegese dda ate kasita batuuka okuba engalo ne batazikuba ng'abeetoloozaako amaaso alabaani atakuba nga bw'abagamba temumpadde bugalo kwegamba ezo enkiiko zaali zibaddewa kwegamba waliwo ebintu ebikolebwa n'Abaganda bagumiikiriza ebintu bingi ne bo n'atujooga ne batumalayo ebyo byonna nga biri bityo abataka ne balaba ng'ekisinga kyakukola bo kye basanze wadde abazzukulu baasitukiramu ne babagamba nti tetukkiriziganyizza n'ekyo ekikolwa kye mutaddewo ne bagamba mbuno bo baagala ttaka kubanga baali batundako mbu ate baali babbako nti kakati tebalirina mbu tebakyalina bwe basisinkana bazzukulu ekyo baali bakitegedde eddakiika ki lunaku kiro mwenna omulundi gumu kirindi ne mubanga mwenna ettaka libaweddeko nga temulinawo wadde akapepeji w'omusisinkana abazzukulu ani yalitwala kati baali abataka baayitako mu bazzukulu ne babagamba okusondobayo kuyiika 2 ez'okubanga nti nno balina bwe bayinza okutuuza obutaka ne bagaana kati ekyo kitegeeza nti enkola y'obutaka evaawo egibwawo basseewo eya fulo ey'emyaliiro kubanga tulidde nti n'offisi gyebagenda okukola gyebagenda okubazimbira ejja kuba ya myaliiro 6 kati okulamya kunaagendanga kudda ku myaliiro tinze gundi ava ku mwaliiro ogw'omukaaga kati kinajjukirwa nti ne mu biseera by'abakoloni nga bakyali mu Buganda nga batandika okuwamba nga baakajja mu Buganda nga bakyalimu nedda nga baakatuuka singa bakyalimu nga baakatuuka mu Buganda nga batandika okuwamba abataka baalekebwa bbali bwe baali bano bagaba ettaka naye ng'ekyo bakigola mu bugenderevu kubanga bali baagala kunafuya Baganda ate nga baalaba nti nesiga lino ery'obutaka ly'amaanyi ate lyerikuuma obuwangwa n'ennono olw'ensonga eyo kugamba nti abataka nga balinga bwonoolaba obuwangwa n'ennono okubeera nga buli awo essaawa yonna bwe mugenda obuwangwa bujja kubanga bwe bajja ku mikolo be bagamba ne mutuule eno mudde eno tukole tutya be bamanyi ebintu byonna bwe bitambulako bo ndi bano singa tubaleka ebbali bano bajja kutandika kubeera ku bino bya kereziya zaabwe ate nga ne kereziya zaabwe matankane tezirina kye zimanyi ku Katonda bali ku byabwe birala kati abataka ne basituka okugenda okusaba ettaka lyabwe naddala bali bwe baali bagaba ettaka wadde ettaka ly'abataka ery'embuga ery'obutaka nalyo tebaali bawa kaakati nalyo ettaka nalyo ne balyeddiza ne bakola byonna bye baali baagadde oba baali balitaddewo oba baali bagabidde bano bakwano babe baali bakolagana nabo abaali abaami olw'okuba nga abataka baali batono mu muwendo abazzukulu ba Buganda kwe kubeegattako babanje bonna ettaka ekyo gundi olukiiko lw'abazzukulu ba Buganda ne babeegattako bagende bonna wamu babanje ettaka era n'ekintu ne kitambula naye ku luno abazzukulu baakuba enduulu
ne bagamba abataka nti ekyo kyemugenzeeko ffe tulaba nti si kituufu naye abataka wadde okutta ku bigere oba okusaba nti wabeewo ekiteeso baba basinkane nga bagamba kimu nti bo bakooye obwavu naye nga obuganda bwonna bwavu buli wonna mwonna ogenda abantu abakola amadiguli abantu abasoma abantu abasikira ebintu abantu abakola ki bonna bavuwazibwa bonna ne bagenda okubeera nga balina obuzibu kakati gwe bw'obeera ng'oli mukulembeze w'abantu nga bonna kwegakiringa gw'ogamba nti gweyagala kuvuga nnyonyi ng'ate b'okulembera bali ku bigere ng'ate n'ebigere bibaluma kati onoobakulembera otya bo bakyali kuno bakyali tuli ku mayiro yakubiri gwe oli ku mayiro ogundi oli ku mayiro 5 okitegedde kakati lwaki nga temubeera wamu n'abantu ne mutegerera ddala kiki muliko ne musobola okulaba nti nno mutereereza wamu mpozi n'abantu abamu beewuunya lwaki abazzukulu bonna ababadde basinga okukola amaloboozi ku nsonga y'abataka eno bonna bagenze zira kumwa omu ku omu mu ngeri ey'engeri bajjajja abataka ekyo kiri kiti ekyo kaakati ate bagamba nti abataka tebakolagana na Mmengo ate nga babadde bakubira amasimu bagandi mulekerawo okwogera ku nsonga z'abataka n'eza Buganda babadde bava Mmengo ng'abazzukulu abo bonnyini be babyogera kubanga ddala ng'omuntu ali omu ku basika ab'oku mwanjo abasikira bajjajjaffe abagenda ku kasozi nnono emagonga ne bakola endagaano mu lufuuti gye bayita covenant ey'okutambuliza Buganda ku mazima nga n'omutonzi alaba nga bali eyo batudde bateesa ku nsonga ezo ng'amazima ge gatulaga nti nno omukwano gwe gutugatta naye ne tubeera mu mbeera ey'okubeera ntwalumbibwa ekibinja ky'abantu abalimba ennyo ab'ettima ab'obukyaya b'omwoyo omubi naye abataka ne babeera nga basalawo okweyawula ku Ssaabataka ne bamugamba nti gwe lwana bibyo naffe twegendedde byaffe ng'ali mu kintu ky'okutaasa eggwanga ate nga akyaliwo akasujja buli nnaku nga ziizo ne mulyoka mulaba nga munnammwe abeera akyaliwo akasujja ng'alina obuzibu mwe ne musalawo essaawa eyo nti kakati kino kyekiseera ekyokukola ki ekyokweyawulawo tugambe nti tusisinkana tatukola biki tatukola bitya ne basalawo essaawa eyo okumuzza ebbali oyo yennyini obuwangwa n'ennono bye bigamba nti nno Obuganda kwe bwegattira kati bwe mumweggyako Obuganda kwe bwegattira muba mukibaze mutya ngamba abo abataka abayingira mu nsonga eyo muba mukibaliridde mutya mweggyeko Abaganda we beegattira mwe mwetoddewo ne mugenda kubanga ffe tuli wano we twegattira we tuli kuba tetunalabawo buzibu era obwavu bwe butulumira okwo tekubeera kulya mu nsirukwe kati oli ajja kujja akugambe nti nno omusika abeera musika naye weewaawo naye ng'akola obusika bye bumugamba si kubeera nga wasikira kuyimirizaawo Buganda nabbukuuma nga bw'amaanyi nga weebuli ate n'otandika okubeera nga byokola bibwagaliza kusaanawo ekyo abasika b'abajjajjaffe abataka ba Buganda abaliwo leero twagala tukibajjukize mu bulungi si mu bubi mu bulungi kituufu nti nno bannaffe batambulirako ebya Buganda naye Buganda etambulira ku buwangwa na nnono awo we twegattira nsobola okutambulira awamu ffenna nga bannaffe abo be bakola ki nga bwe bakiyita nti ba custodians ba traditions ne culture ya Buganda kati bo bwe bava ku buwangwa n'ennono ne batandika okutambula nga badde ffenaffe tuba tusigaddewa ng'abazzukulu abazzukulu kubanga naffe tuli bazzukulu b'abataka be mwasikira tuli bantu ba mulembe gwe gumu
bajje bazikuza mu muli mulembe ne gwagala okukola ekifaananyi kyeri entandikwa. Omusayi gwe tulina ogw'abajjajjaffe wano gwe gumu n'ogw'abajjajjaffe bali nammwe gwe mulina. Tubayita bajjajja naye abamu ku bo kummwe tubasinga n'obukulu. Naffe tuli kyenkanyi bazzukulu b'abataka be mwasikira be mukwatidde ebifundikwa. Era naffe obuvunaanyizibwa bwaffe okulaba nga obuwangwa n'ennono bisigalawo kubanga bye bifuula eggwanga lyaffe ekyo kye liri ekyatuwa okuva edda n'edda ekitiibwa okuva mu mawanga gonna ebiseera byonna. Katuulidde emikutu egimu nga gigamba nti waliwo akajoolabikya wakati w'abataka bano abali mu kintu kino ne Mayiga ne banne n'akakundike. Mbu y'ensonga lwaki ab'Emmengo mu kutema evvuunike tebaabaddeyo, ate mbu Mmengo yabadde yeegayiridde mukulu Museveni aleke kugenda kutema vvuunike eryo. Nti era nga bagamba mbu Mayiga yamulya ng'agamba nti nno mukulu Museveni bw'anaagendayo yajja kulekulira. Kati abalala ne bagamba nti alinda Matikkira kubanga evvuunike lyabaddewo, ne bagamba nti alinda Matikkira gaggwe alyoke agende. Abantu Abaganda mulina okutegeera enkola ya Republic. Republic zitambulira ku bulimba. Kyekyo ekiziriko. Era olw'okubanga zitambulira ku bulimba tezina kyakukola okuggyako okukozesa ennyo katemba atanyuma. Tewali butategeeragana bwonna, ebyo ebintu bipange, era oyo katemba bamukola lw'amaaso g'abantu kuba wakyakwogerako na kubafeenya bwongo. Mayiga ne bw'anaabeera ng'alekulidde ekitali kyangu, ensonga si y'abataka naye kubanga alina n'ekibiina kye ekyobufuzi kye yaggudde ne bakwano be kye balina okuddukanya. Ate n'ekirala nti waliwo ebintu ebyabaddeyo eyo kwegamba ebyo nabyo ng'oyinza okugamba nti nno nti kwegamba nti nabyo ng'oyinza okubyogerako katugambe nti Mwami Museveni yayogedde n'agamba nti nno kale ebika singa tubikozesa bulungi biyinza okuyamba ennyo. Kati bw'abanga Museveni yennyini mukulu Museveni baasalawo bw'atyo ne bagala nti bakole corporate solo. Kati ebika byo biri mu bika bya Bwakabaka si bya corporate solo, bya Bwakabaka. Kati mugenda bikozesa muti ebika eby'Obwakabaka kubanga mmwe mwagamba ne mukolera mu Mmengo ya corporate solo. Kubanga ebyo byonna abantu bajja kubanga baagala okubimanya. Ate abatutemyako bagamba nti weewaawo bonna abali mu kintu kino bamanyi byonna ebikirimu nga kyakuvulunga Bwakabaka. Balyoke babukwate bonna babuteeke mu corporate solo. Bonna abaweereza babafuule bakozi ba gavumenti. N'oluvannyuma balyoke bagikwate corporate solo nga bamaze bonna bakwata nga babatadde mu nsawo zaabwe nga babasasula. Balyoke bagende kubanga kati buli bw'aba akusasula era ayinza okugamba nti kakati lekeraawo okukola ggala nawo. Oluvannyuma balyoke baggale Obwakabaka. Ate mulinaawukira kuvaawa ne mudda ne mugamba nti ffe tuli bataka. Kubanga mwayingira dda mu corporate solo. Ate n'ekyokubanga Obwakabaka bo bennyini aba Republic bagamba nti abantu abali mu by'Obwakabaka tebayingira mu byabufuzi. Kati bo kwe kufunayo abantu be basobola okupeppereza mu ngeri emu oba endala okusasula nga ebintu bye byayogerebwa omulundi guli ogwayita. Bagende nga bo bennyini be bavudde mu Bwakabaka bagende basabe babayingize mu by'obufuzi.
byonna ebintu bino bitegeke bibale era ababisookamu bo bennyini bamanyi ensonga naani yabagamba ndi kakati mujje musabe oba yali oyo omukyala Sebugwawo oba yaani n'abagamba mujje mumusabe mulyoke mukiyingiremu kati bayinza okikunyumiza engeri yonna gye bakyagala era si ekyo omuntu yenna abeera akiraba bulabi titebayinza kubanga ezo emboozi bazibabuulira nga bwe ziri baagala balabe engeri gye banaakyogeramu ne mukyagala kati ekyo abagatubo bwe bagamba nti kyekyavaako n'okufa okw'ekyononero okw'abataka abaali abazibu balyoke balabe bwe bayinza okuyisa ekintu ekyo naddala abaali balina naddala obuzibu ku by'ettaka lyabwe oba ebyobusika bwabwe kati awo abazzukulu beebuuliza ti nga bulijjo wabadde waliwo engeri nga y'okusika nga bulijjo babaddewo okusika kugamba okusika omugwa ku bintu ebyolubiri ate luno baagala dutunda ate tulukulaakulanye ate tulupeperiruleko ebitundu nakati era owulira akayanja kakabaka ne weebuuza nti mu Uganda muna tebifuira byonna n'obwanga biseera byonna tuwulira beetoololera wano ku gundi Buganda erina ssente mmeka ezo okuva ku byekola byonna nebeera nga essa yonna yeesibiridde lubiri tulukole kino tulukole kino tukole kino tukole kino okuggyako omubbi okwetooloola ekintu nga baagala kubibba kubanga wano wennyini ku lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka wennyini okulinaana lwaki awo wennyini we baagala okuzimba eno baagala kuzimba eno ku lubiri eno guzimanya ani ono Pastor Kayanja mbw ate ayagala Kayanja mbw ate mbw akalongoose mbw akakola atya kwegamba ebyo byonna ebintu nga bitabula butabuzi nti lwaki amaanyi amangi ago gonna akakayanja koyagala okugamba nti Kayanja okalongoose wekka kazimbibwa bajjajjaffe bonna ab'ebika kazimbibwa bika bulijjo kalongoosebwa bika kati ki ekigaana okuba nti bwabawo ekyetaagisa okakola kikolebwa ebika olyoka kateekeko bampaane kiki oba kwegande nankane olyoka ogambe mbw ate nina kumala kugyamu ssente zange oba kweyoleza okwo ogambe nti nze nakola gundi kubanga omuntu akyalina n'emisango mu kkooti ebintu by'obwakabaka bintu bya buyonjo byakunyirira Ssekabaka Muteesa yabibagamba asooka nti obwakabaka tubutambuliza ebbaluwa mugirina gye yabawandiikira bakoloneeri bammwe bakolonyozi baani abo kubanga lwaki awo wennyini abo baagala okuzimba ate lwaki baagala amagye ge gaba gazimbawo tewali muzimbi mulayina nti tutwale amagye gazimbewo bwe ganaamala okuzimbawo nga gagenda tegazimbewo emikwesese gitamanyiddwa lwatya nga banoonya wakweddiriza kkubo lyakweddirizako ttaka lya lubiri lwaki mu kifo ky'okusaba abataka bennyini abo okusaba okubagulira ettaka lya ofiisi tebasabamu kizimbe kya Bulange ekyazimbibwa kubanga obuwumbi 5 mu bonna bwe tuwulidde baagala okuzimbisa ekizimbe basobola okugenda ne bazimba ekintu ekirala awalala bo ekya Parliament ya Uganda kubanga ekizimbe bandibadde basaba ekizimbe kya Bulange kubanga ekyo kyazimbibwa nga kya House of Lords nga kyakuteesezebwamu abataka abakulu b'ebika kubanga Parliament eno gye bakozesa ng'eya colonial state ey'ekipoli kya Uganda ye yali ey'olukiiko kyekizimbe ekyali ekyali kiteesezebwamu abantu ba bulijjo nga ye House of Commons kati lwaki kale oba ebyo bibadde bizibu lwaki bawa bubi ne baga tugenda bawa biki bakole emikolo mutuule mukole mutya bakole speeches na biki nga Buganda ebabanja obutimbe wa ssente kwagala kuteekawo mbeera yatwaba wano olw'ekyo mukole kino ye abaffe ate bino mukulu Museveni bye yagambanga nti ffe Abaganda we will crush you ebyo nga kakati kuba munnammwe bw'aba abawa ekirabo ng'ekyo nga mutegeeraganye n'abawayo n'okutu ssente wano nawali
mwakola kyekyo mwakyogerako ne mugamba ntuleke kunyiigagana mwetonda mwakola mutya yeetonda gye muli mmwe mwennyini olw'ensonga ezo kubanga ne Katonda agamba nti sooka ogende obulira oli gwe wakigamba olyoka ojje kyava ku ki mwakitegeera mutya mwatereza embeera eyo kwegamba embeera eno ey'okuneneŋŋana eya crash you byagenda tebikyaliwo ebyo kubanga nakyo kyebuuza kati okubazimbira ofiisi zino nga abataka tebakkiriziganyizza n'abazzukulu abamu bagamba nti nno entegeka eri nti mukulu Museveni olunaamala okukola ekizimbe ekyo bw'anaaba akikoze era bwe kinaaba kiwedde ekirabika ng'ekijja kubeera kizibuko naye nti bwe kinaaba kiwedde nga kikolebbwa wadde kiri mu ntegeka kubanga kirina pulaani ezirinaanye olubiri nga kirina ekigendererwa kyakyo 100 waliwo ebigendererwa ate abataka abo abakiyingiramu bakimanyi era nze ndowooza nti omwoyo gw'Obuganda ogutafa abataka abanaggwa ababoola ye naffe tuli bazzukulu baabwe be mwasikira be mukutte ebifundikwa byabwe naffe omusaayi gwaffe gwe musaayi gwabwe ate oluusi okusinga ogwaffe okusinga n'ogwammwe abamu kati kijja kuba nga kiriko entegeka ezikiriko kati nga bwe yatwala abaami ba Kabaka ne babateeka ku kusasulibwa buli mwezi abo bano simanyi bamasaza bakituwulira nti basasulibwa kati buli mwezi basooka ne batwala bano abaami abali mu lukiiko ne baba nga babasasula kati Buganda yali eriweeti ng'abantu abo tebabasasula kwegamba ne baba nga abantu bakozesa mwoyo gwa Buganda ogutafa kale nga balina ebintu birala bye babawa n'embeera endala ze babateekamu naye nga tebakwata ssente zibawanga za buli mwezi kubanga abo babeera tebakyali baweereza ba Bwakabaka abo babeera bakozi b'oyo abasasula ekyo tekiriko na kunoonyereza na kugamba nti kutamattama Abaganda bennyini bajjajjaffe baakitulekerawo bw'oba weebuuza kibagamba nti asasula omulere yalonda oluyimba kati olina abo bakubi baakyeyo oli ababuulira kiki kye bateekwa okukola nangeri kye bateekwa okukikolamu kati era bwe babeera nga ab'amasaza abo nga bali mu nkola eyo ddala ng'abantu bagamba nti bafuna kakati $5,000,000 buli mwezi amannya g'obuweereza mu Bwakabaka basaana okugejjako gano gakaggo kangaawo ebyo Ppookino kubanga si baweereza bw'Abakabaka okubeera Ppookino bintu birala baleke kukyusa bintu babireke abalala banaabikwata oluvannyuma abanaaba basobola okugumira obwavu kubanga tewali yagambako nti abakulu b'ebika babeera bagagga oba nti abaami b'amasaza babeera bagagga nnyo nti ne bw'aba nga nnyaffe Buganda yapookya ng'ali bubi nnyo bo balina okuyonka dembe kifuba bo balina okuyonka kwega tubadde tumanyi nti abo abakulembeze baffe ate be basookerayo ddala ate be babeera n'obuvunaanyizibwa obungi be bamanyi ebikulu ebyokukola naye oli bw'abeera ng'akkiriza ng'atambulira ku mwezi ku gundi ku kintu kyayinza okuga nti aba byakusasula bannange nze kaŋŋende ekola bizinesi zange bwe babeera nga bakyalinamu amazima era nga batya Katonda ekisinga okwata ssente zo n'oga nze munsasule busasuzi mbeerewo bubeezi nga mbakolera ebintu byammwe kasita biba nga tebilumbagana Buganda era abantu bonna n'abali emmengo abatagendangako kweyanza mukole ekintu ekyo okuyamba Obwakabaka n'okulaga obutuufu bwammwe muleke kulya mu nsirukwe mu bikolwa byammwe oba muli ku mawanga omuntu nga togenda nga wa Ssaabasajja Kabaka kweyanza simanyi bakikola batya ng'ono bino Mayiga byabayita n'abagamba naye banaye abantu muweebuuse ng'ogenda ng'ogamba Mayiga omusajja Omunyarwanda gwe bakubuulidde kigisimanyi wanu
Jakana yabiyitanga atya simanyi 1-1 ng'ogenda ng'oganti nze nja kukola nga mayiga byaŋŋambye ng'okwata ebitabo ng'olayira naye omuntu tateekwa kufuna kitiibwa kyawe ow'ekitiibwa kubanga ebyo ate bibeera birala abo babeera abantu ba bulijjo nga ffenna kaakati situmanyi bali ekkubo n'abataka bano lye baagala okukwata nabo babeere nga basasulibwanga buli mwezi naye omutaka wa Buganda okusinziira ku buwangwa n'ennono tasasulibwa ssente tebaakazizuula kati abantu abamu bakyebuuza ekyo ensimbi bulijjo weeziri tebaabagamba nti bajja kusasulibwa ensimbi kati bw'osasulibwa ensimbi oba ofuusi kirala naye nga bannaffe ekintu kye mukola tetumanyi engeri gye mujja kikolamu naye nga tubeegayiridde muleke abo abatono be tusigazaawo abataka banaatumala ebika ebimu ne bwe binaabeererawo oba binaagenda byewogomako mu bika ebirala si gwe mulundi ogusoose waliwo ab'enjovu bwe baabeerawo emisango gye baakola ne beewogomako mu b'amafumbe bwe munaaba nga abamu musazeewo okugendera mu mbeera eyo abazzukulu be mubadde mukulira banaagira beewogoma mu bika ebirala ne bakulirirwa eyo okutuusa embeera bw'eritereera mutuyambe buyambi olw'ekisa kya Mukama Katonda waffe Katonda omulungi ow'ekisa otubeere Mukama otubunduguleko emikisa gy'era baffe omukuumenga amiina